Mwe ekiri ku Kanani full figure avuddeyo n'ategeeza nti ssaawa yonna Pastor Rosias Bugingo yandyetta. Hey, full figure nno bino okubyogera abadde ku Soloti TV nalyoka agamba nti ssaawa yonna mwandifuna amawulire nga Pastor Rosias Bugingo yejje mu bulamu bw'ensi eno. Pastor Lindako mbulwaki mbusinga embeera egenda bweti nga bweri ng'abaana ku mutimbagano bamusabula ng'abaana ku mutimbagano batyobola erinnya lye ng'abaana ku mutimbagano munnange bamwogerera amafuukuule mbu munnange yandyetta era munnange full figure avuddeyo nalyoka agamba nti essala Pastor Rosias Bugingo zaali mu kusaba ennaku zino temulowooza nti naali yekka tali bulungi ebyo bigambo bya full figure katubeere nga tukuwa full figure. Musumba agenda kwetta tunulye Musumba Rosias Bugingo sawa gyasabye kuvumwa omwoyo omutukuvu obunya bonna babadde basimye babugwemu ebinnya bye batusimidde bijjule emirambo gyabwe abakadde mu kkanisa baswabula kibaluma ba Uncle Cash Uncle Nsubuga mukola kinga mumanya amateeka tosobola kusuinga Kasuku tosobola kusuinga Saimo tosobola kusuinga Tamale Junior yewe lwatula ku mukutu gwe Musumba Rosias Bugingo Susan Makule omusajja oyo bw'olaba essala akyalina essanyu ku mutima akyalina emirembe baana balina omubakinga bwe najja wano nasanga omwana yali atuvuma nga nange anvuma samuwabira samusiba teyagenda amateeka we gali gakola oba jjeno sala musalaba mu mbeera n'agamba ngenda kuwabira omuntu era n'asuwinga oba muwoozi kaneruga bava mu mbeera n'asuwinga omuntu abaana betulina Kanani munansonyiwa bogerako radio TV njagula ku Kanani naye swabula bwetwalwana lutalo lwa Musumba tewalagenda dutulwanira abali mu Kanani Uncle Cash bwetutayimuke nga ffe abamanyi Musumba Rosias Bugingo gyatujja ekino byatukolera tewalagenda mulwanira Yesu ayita mufe okulwana yesewa musunge ku bantu mubamanyi olingo mukutu gwe yagukola kuvuma Musumba Rosias Bugingo January to December mugamba wano Uganda nze nno mwana gwe ngende komi yawe nagenze ku embassy bintu na byangu nnyo Uganda ina enkolagana ne South Africa oyo mwana asana nviri oyo dogo neso ono mwana ali Dubai anvuma bagenda muza omwana ne wabali Canada tulina ambassadors government way yayo full figure omwewuliriddeko mukwano kakati era olunaku olwaleero Pastor Rosias Bugingo wabadde ku kituuti kya Kanani era azzeemu n'asaba essaala ey'obutwa azzeemu n'asaba essaala enkambwe azzeemu n'asabira abo abatayagaliza kanisa ya Pentagoni n'abatayagaliza Pastor Rosias Bugingo n'abaagala okumulaba ng'agudde katuulire essaala ekiruyi kya Mukama n'obusungu bwa Mukama ate nga bungi nnyo bwegatte n'abalabe baffe bubasaleko emisana n'ekiro buli atulowooleza ekikyamu buli atwogerera ekikyamu abaatukabya okuva ku lubereberye tubasindikira ekiruyi tubasindikira obusungu bwa Katonda tubalangirirako okwetuga tubalangirirako okugwa mu aksidenti tubalangirirako okufiira mu buliri tubalangirirako okufa obubi tubalangirirako ennaku ku baana baabwe tubalangirirako obwamulekwa mu zadde lyabwe tubalangirirako ebikolimo byonna bye baatwagaliza tubalangirirako ebisiraani byonna nkirangirira mu mafuta ne mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu obunnya bonna babadde basimye babugwemu ebinnya bye batusimidde bijjule emirambo gyabwe in the name of Jesus. Songa bwezityo bweziri munnange twongere okubeera nga tusabira Pastor Rosias Bugingo bambi yandibanga obulamu bwalimu si bulungi okitegeera okuva we yaviibwako mukwano gwe ayitibwa Richard obulamu bwe tebutereeranga ate n'engeri gye kiri nti naye baali baayagala kumujja mu bulamu bw'ensi eno bambi yandibanga ayita mu kusoomoozebwa kungi ate jjukira n'abaana Pastor Teddy munnange yaabalina kwegamba bambi embeera erabika emususseeko katugendeko ewa Bobi Wine munnange we buwungeredde nga Bobi Wine munnange ajjuzza abantu bazze mu bungi mutuwa zaaliko ennaku zino nga we tuli mu kuba nti nate etukulaga eyo no gyasinziridde mukwano n'abako obubaka obukambwe bwasindikira President Yoweri Kaguta Museveni Bobi Wine agambye nti President gyakoma okuba nti naatufuga
buli mwaka gwatufuga mbu Uganda edde mabega emyaka 5 si bigambo byaffe nga ba Newspark Channel katubeere nga tumukuwa Museveni buli mwaka gwamalanga tufuga tudde mabega emyaka bano basajja babye buli kimu kyentambulira balina zi street balina zi hotel balina zi kinga babibbe wano naye Museveni yajja nakakiwano bw'atyo nno Bobi Wine bw'avuddeyo n'abeera ng'alumba Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni kituufu nawe sololeka obaka bwawo mu comment section kituufu Pulezidenti buli mwaka gwatufuga tudde mabega emyaka 5 tesa naffe mukwano Pulezidenti Bobi Wine yavuddeyo n'abeera ng'ate abyogera we tweyongerayo mukwano era aliko obubaka obukambwe bwasindise ewa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nabo katubeere ng'ate tubukuwa kweyagalira mu Uganda olina kubeera ng'oli muyindi oba ng'oli mu China naye ekyo tugenda kukikyusa emuno mu Uganda twaniriza buli omu baganda baffe abachina n'abayindi tubaniriza naye ffe first priority muna Uganda alina okusooka okweyagalira mu Uganda n'abalala ne bagyeyagaliramu naye kubanga ngera bwe mmanyi nti abantu abatufuga kuviira ddala ku mirembe gy'obote nga tetunazaalibwa ng'abamusongamu oluno oyo si Munnayuganda oyo si Munnayuganda oyo si Munnayuganda ndowooza oyo kyali kyava atuyisa bw'ati ayinza okuba nga si muki kakati baganda bange bingi bye twandyogeddeko bingi nnyo ebbula ly'emirimu osobola okulyogerako ebbanga lyonna olunaku lulamba kubanga abaana abato abalina ebirooto baagala kugenda kola bwakadaama baagala genda kola bwasikali ate ne banyigirizibwa kubanga ensi yaffe obutafaanana na Kenya obutafaanana na nsi zonna ez'omu Afrika kuba yonna yona abavaayo bakadaama yonna yona abavaayo abaana ne bagenda eyo ne bakola naye tosobola kusanga muna Kenya nga bamusobezaako oba nga bamugyemu ensigo oba nga bamugyemu ekitundu ky'emubiri abawalabu tosobola kisanga kubeeza ensi zifa ku bannansi baazo genda mu nsi y'abawalabu obuze embasi ye Uganda ezimu ziri mu bantu si bannayuganda endala baziteekamu zikasino endala osangawo nga jasi oli bateekawo sifayi kulaba ani atawagira Museveni atawagira Museveni temwetaaga kunoonya Uganda yonna tewagira Museveni yatutama buwungeredde nga Fred Lumbuye munnanga avuddeyo n'abeera ng'ate abaako byayogera ku Pastor Rosias Bugingo n'ebintu byakola ennaku zino olwo n'agambye nti kati wano Pastor Bugingo watuuse ayidde bannange Fulfiga ava kubagamba nti omusajja yandyetta bannange ba foot soldier muyambe buyambi mukendezeeko ku muliro kubanga Pastor Rosias Bugingo eggwanga lino likyamwetaaga abambi naye katubeere nga tukuwa obubaka bwa Fred Lumbuye kubanga ffe tukuwage tuba tufunyeewo tetulina kyekubira tugakuwanga bwe tugafunye kanki bagambe Bugingo ayidde abulako majaani omanyi enkima gyekoma okulinnya emiti gyekoma okwanika obwere bwayo omusajja ono ayidde bambi ali ku pressure ekisookera ddala yeralikira olunaku bwe lulikya ne bategeera nti Pentagon tegenda kuzimbibwa teriiwo ekyo akyeraliikirira nnyo Bugingo kesi yali kyadde gyeri tevangawo Bugingo kesi y'endiga okufiira ku church kesi weeri wadde bagiyisizza mu lujja Bugingo aba M23 bamunoonya kyovola bagbo omanyi nti obeera Bugingo amulaba ennaku zino alina emmotoka either bbiri ezimutambulirako nga zimukuuma olw'ensonga eri abamunoonya kati Pentagon yo temugisuubira lwaki temugisuubira kansoke mumalire statement yenu Pentagon temugisuubira Bugingo ali ku pressure okuva mu State House ne ku CMI police erina emisango gye CMI erina emisango gye already M23 ng'ekibinja kimunoonya kubanga alina bye yakola bye batakkiriziganya nabyo kati Museveni amukozesanga enkwaso oba ke tuyita akanyeewa ba bait okukola emirimu gyawe by force kati
yabagamba obwana bwa Nuupo Bulumba buyinza okuvuma n'emmere n'ekolema okulya n'essente nezikolema okulya yali akimiininga kati yazze okwogera ekigambo ekyo ng'akimanyi obwana bugenda mukuba. Ebityo nno webiri ate munange nga concert ya Carol Nantonga esembedde munange onabadde mu press conference n'abaka abantu basiima n'abaka abantu basiima balina ebirungi bye bamukoledde naddala mu music industry. Kaakati nno akabye n'amaziga gabadde mu press conference bannange ndowooza Carol Nantonga ajjukiddemu ate bye yayitamu. Muzeeyi Kagata avuddeyo n'alabula Stesha Mayanja. Jjukira Stesha Mayanja we yakomyewo ne bugumu n'atuuzaawo bannamawulire n'abaako byabagamba. Kaakati munnange ono yavuddeyo n'alaganga Muzeeyi Kagato waakyali omukozi we. Ekyo nno kipanguludde Muzeeyi Kagato agambye nti takyali mukozi wa Stesha Mayanja. Era munange mu press conference Stesha Mayanja gye yakoze yategeezezza nga bw'agenda okugulira Muzeeyi Kagatta emmotoka. Kaakati Muzeeyi Kagatta yanukudde amugambye nti gwe waginsuubiza nga sigikusabye oyina okugingulira. Nze bungamba nti kati ekyo owulidde bwagambye nti nja kumugulira emmotoka. Waliwo akimugambye ndi musuubize nedda ebyo nno nayo njajjagala. Kasuku yansuubiza TV naye nali mufuukidde akayinja mu ngatto naye bw'abanga talinda kati aliiridde steel wire mu mmere aba aliiridde steel wire mu mmere bw'aba agambye nijja kungulira nge sebadde ewulira tewaliwo abimusosesose ate kyakubiri nze siri mukozi we kyenjagala akimanye. Ekyokubiri bw'abanga tamanyanga nti twafuna obuzibu naye deni omutwe aba ayina mukalu ye tamanyanga nti twafuna obuzibu naye ate nagamba mutuyinza okuba nga twafuna obuzibu kyeyandikoze before she goes to media yandibadde ngamba nti ye nakomyewo naye mbadde njagala twogeremu nga nakatuuka nga abantu tebannakola ki. Nze ndowooza nti omuntu omugunjufu yandikoze alowooza nti ye boosi w'omuntu. Nze tabangako si boosi wange kuba yanneegaana okujjako kati ngaddamu nampita nti munnange embeera bweti ne bweti ate nze ndi mukozi omuntu asobola okukola n'omuntu yenna. Kasuku bwampita asobola okukola kati naye bwampita nja kuba nzijja okukola naye nga ye ng'era kuba luli yanneegaana era ate n'enkola ejja kuba ndala ku luno nga omala kunteeka wali ssente nzijja kukolere nga bo bwabuukinga ebivvulu nange ekivvulu kyange kyekyo kyenkola period. Kale kojja tujja kuba tweyongeza kale nze sirina buzibu naye sirina kubeera nayogerako ne manager we nangamba nti ebyo bintu tetubigira tuti abantu bangi nnyera bwe bangamba nange nentwala ekintu ky'abantu nga bwe tubadde twogera nabo kuba nze saagala kulya bigambo byange ate kati yabiridde yagamba simubanja yagamba tabangako omukozi wange kati atagamba nti amanyi kati kale yeso ti ngayinza okuba nga oba oli awo yagambye mbu musimanyi mbu ate tajja kumpa amasanyalaze mwanoonya amasanyalaze. Kasuku nze naye ani anoonya ku munna amasanyalaze ayina kuba ye kuba gwe ku ground obaddeko ng'oyokya kati ambuulireko yali ansanze nga sigalina yandiyisa atagalina okuba nti tukola naye kitegeeza nze ngalina aleme gamba nti ate tajja kumpa amasanyalaze. Ekyo sikyagadde embambi yesootinge kati nze sirina buzibu nakyo nze wendi ng'omuntu ate n'abamanyi nti nina kyentegeera weebali ye bw'aba takitegeera akite emmotoka nja gimubanja ate emmotoka anti yabyogedde kati nze abantu batandika okumbuuza nemmotoka sitese gyeyagulira eruwa nga sigiraba ng'ate yagyetema ensewulira ate omugambe omusiraamu teyetema waliwo kye bayita okwetema naziri omusiraamu yenna ate omuntu aleme kwerimbika mu busiraamu nga osooka ne weegaana ate n'okkiriza ekyo nakyo obusiraamu tebukikkiriza. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Webale kuba nti nate otwegaseeko ng'oteesa naffe, webale ku likinga video yaffe eno ate webale ku subscribinga mukwano gwange omulungi. Kkiriza tubeere nga tweyongerayo bwe tweyongerayo munnange Prima mukyala wa Josted X Prima Saasira X wa Josted naye nga ye maama w'abaana ye maama w'abaana ba Josted munnange avuddeyo n'abeera ng'olusani yaluggala oba olusani yalubadde terunkolera oba ki naye munnange avuddeyo n'alangirira nti restaurant ye agiggadde mu butongole ababadde bawoomera olusaniya munoonyeeko ewalala
ababadde bawoomerwa olusaniya munoonyeeko ewalala bw'ate bw'avuddeyo n'abeera ng'ate ategeeza nti kati restaurant ye tekyaliwo. Bwete etambudde obadde mulabi mulungi wale kwekumira ku Newspark channel, subscribinga, likinga, leka obubaka bwawe mu comment section. Beera bulungi, weeraba.